lunaku lwakubiri kulisaayo nnyo gwava ku mirimu gyo n'abagenda obugenzi ku mirimu gyo n'eggamba natusambyasambyako tubeere mpozi ng'ate obuli awo tutambulira wamu. Nze Sula Ssennyonga okubeera ng'ekintu kikwasaganya pole emirimu gitambudde kiki egy'olunaku olwaleero. Amawulire tugakuwa yonna gy'osinzira okubeera ng'ogafuna ku Facebook, ku Instagram, ate Blue Sky yonna tubaayo, gattako ne TikTok zaffe ziba zitambulira ddala bulungi nnyo. Lunaku olwaleero amawulire tulina mangi nnyo ate mpozi n'emboozi ez'okubeera nga twogerako nazo nnyingi nnyo. Mu kulaba kwange n'ekintu kyenna predictinga ne mbagamba wano nga tuli wano ndi bagobye okugoba abantu ku nguudo, simanya bano batembeeyi, bano balina obukiosikisi ku makubo, bano bansika chips n'enkoko. Tekigenda ku affectinga bye bagobye bokka, kigenda ku affectinga na buli munnayuganda olw'ensonga tutandika ku gavumenti nti gavumenti ebadde ng'ebasolooza omusolo, KCCA ebadde erina akasente k'ebajjamu, n'abaana abatembeeyi abakolera mu kibuga mu kikuubo ebintu badde babijja ku bagagga ab'amaduuka, ng'omuntu kimukaluubiriza okuyingira mu kikuubo mbu anoonyaayo simanya kaki ka toothpick simanya biki oba ontegeera. Kaakati nno firimu weenyumira waawano, omwana abaddayo kyenkoko, enkoko eyo abadde agigula ku mugagga ate ali mu gavumenti, kati takyagigula takyagyokya ate agyokerewa mukira gye kigenda. Kati abagagga batandise okupaapaala. Omwana abaddayo kyembuzi abaddayo kyennyama y'ente abadde agijja wa Munyankola alina faamu ye, kati takyagigula agyokerewa. Mulaba gye kigenze. Omwana abadde asuubula ebintu kati ng'omutembeeyi n'abisuubula mu bantu b'omu kikuubo eyo n'abite n'abiwa ku luguudo, kati takyabiriko. Abantu abatambula ku makubo bagamba sina gayingireyo, bajja nakunzibireyo, bajja kunsalireyo ensawo, nga batambula nga baddayo nga bagenda nga tebaguze. Kati gwe ng'otula mu kiduuka kyo nga kikusimba. Kati mulaba ebiriwo, gavumenti egamba mbu ababadde bajja be baali basengula bagende tebadda, abalala batebadde tebannasengulwa bo babalekeko. Oba ontegedde? Bati kyabakubyemu ddaki ebituli, kyabakubyemu dda ebituli bonna kati bali mu kupaapaala. Lwaki? Nti baasuubira kirala bafunye kirala. Tukize tugaane omwana akuba chapati golowooza amagi ga Rolex agajjawa? Agajja mu faamu ya mugagga ate ng'omugagga oyo ali mu gavumenti. Just it was simple logic. It was simple logic ogamba naye betujja ku luguudo bebaluwa abo abaana abakola emirimu gya wansi be bayimirizaawo abagagga. Oba mwagala temwagala abaana bakola emirimu gya wansi mbu kusiika chapati Rolex bikoze byetya be bayimirizaawo abagagga be batwala products z'abagagga. Gw'omugagga omulimu gwe gwa kulunda nkoko ne zibiika amagi ogenda gaguzaani, togenda gaguza ate yugakiiki. Olina gaguza abaana abawansi abasiika Rolex ne basiikira abantu chapati. Kati gwe obadde omu ku musaala abagoba. Ekyo kye bayita market research temwazikola. Singa mwali mukozeeko ku market research before nga mugamba nti tugoba abantu ku lwali badde weebuza biki ebitundibwa ku nguudo era babijjawa babisuubulawa, mwandibadde mukitegeera. Abaana babadde bakola butonninnyira obwo, kino kyabadde kinene nnyo. Abaana bakola butonninnyira be bafumba caayi w'amata, amata agava mu nte ez'ababboosiboosi, kati badde tebakyalina bye bagafumbira. Oba ontegeera? Babadde tebakyalina bagafumbira. Kati kye bakoze batandise okulaajana abaana badde ku luguudo oba ABCBB kuba bakimanyi bagamba nti be baagoba temudda naye abadde tebannagobwa mwe mugiranga musigalako. Of course bwe baba nga babadde abantu 10 abagobeddwa ojja kwekanga nga 20 be bakomyewo kuba ebintu bye baakola ebisinga bibadde mu looni, bamenyaamenya obuyumba baakola bitya. Kati oli yeebuuzaamu mbizzeewo na ssente ki nga talina, ekivaamu ng'apondooka. Abaana bayokya enkoko ku makubo okwo, naye ng'enkoko ezo ziva mu makampuni amanene nga amakampuni ago g'abasajja abali mu gavumenti. If not that nga balinamu shares. Akatale rate enkoko n'amagi kwe bigwiridde ebbeeyi, togimanyi na muwendo. Rate enkoko n'amagi kwe bigwiridde ebbeeyi, enkoko egundi y'amagi ebaddeko ku mutwalo gumu mu 12,000.
kati bw'oginoonya ku siringisi 8 lwaki gaba simbi gagenda bavundako oba okitegeera. So mu mbeera yonna mwe basajjamu abayingira mu palamenti abali mu gavumenti nga temunnasalawo kintu kyonna, musooke mudde ku ground munoonyereze mugambe nti kino twagala okikola naye kyafekitinga bameka. Ba stakeholders be baluwa nti be bano ani abawa ebintu materials nti gundi ne gundi bakyasigaza akatale kati yuga kiki oba kampuni yonna endala ey'amagye oba ey'enkoko bweneraba nga tekyasu enkoko zaazo zikendedde entambula yaazo kirinza ogiwaliriza okuggalawo oba okuswagolinga mu kusasula omusolo n'ebintu ebirala oba okitegedde kiba kigikaluubiriza ekivaamu ng'egamba akatale ka kino kankate kansigale mu kino. Gavumenti oba okyasolooza omusolo nedda, oba tokyasobola kusolooza musolo gugamba gonna nti oba ki okitegeera. Mu mbeera yonna tubeereyo nga tukutangaaza butya bw'olina okubeera mpozi nga ate oba oli awo oyimirizaawo embeera zonna ez'ekintu mu bulamu bwonna nga butambula. Abantu bangi babaddewo nga batambula beetegereza butya butuddukanye ebintu byaffe, naye oba oli awo bandibanga bategedde ne batereera kyebalina okukola okusobola okweyimirizaawo. Kale bw'obanga obadde wagoba ku luguudo, bw'oba oli okyagala kudda kukola okusinziira ku bitambula biraga bagambye musobola okuddamu ne mukwokera kubanze ninawe nayo zikonteyina nga bazizizza Kawanda awo nga ate olede bakayisaamu Unila yagoba, then ne KCCA negoba, council nezigoba ezezanansa na municipality nezigoba. Katatengezo baba neuza zino konteyina nga weziri, gino emiti nga wegiri nga bakiraba bwe batyo nga tekiina nnyo makulu gakitambuza. Anyway, katubirinde buli omuntu ndowooza ategedde nti buli muntu wa mugaso. Kibeera kibi nnyo obutategeera nti waliwo n'omuntu omulala akukira omugaso. Bulijjo badde bagamba abo bamufuna mpola. Mufuna mpola yali ejjiiryo ly'enkoko gyogira oba badde tokimanyi. Mufuna mpola yali akakokoko gwe bajja ne bamuguza akafi kuba tasobola kulya nnamba. Bati oli ajja n'akugulako enkoko ennamba, bw'amala okugulako enkoko ennamba najja n'agitematema ebifi naawe oyo mufuna mpola. Namufuna mpola. Golowooza lwaki abasajja bajjanga balina products ze batadde waggulu nnyo beeyi big bagenda olwala wano tebitambula. Kyebava gamba tukoleyo kasoda ka mufuna mpola, tukoleyo akacupa k'amazzi akamafuna mpola. Mujjukira ebiseera biri nga waliwo amazzi ga Rwenzori nga gabeeyi. Abajja mu katale ne bagamba agamba abantu bangi tebajjasobola kunywa amazzi ago. Tukole amazzi ga siringisi 5 ne tukoze tutya okukifuula nga tekituyingira ng'ecupa si ya bbeeyi nnyo gye tuli ate nga n'amazzi gatumala. Ne batula ne badesigninga ne busoda mu bulaba kati balina obw'olukumi, balina obw'olukumi mu 5, 200 kisinzira oguzeewa eri bannayuganda abatali babbi oba ontegedde mu mbeera yonna. Therefore tutegeere Uganda nti tugenda gibeera mpaka lwe mulifa. Ne bw'onoofiira mu America ne bw'onoofiira wa bagenda kutikka bakuze Uganda. Toteekawo mbeera enyigiriza bannayuganda olw'okuba gwe oyagala okufunamu. Abasajja bateeka omusolo ku mobile money nga balinga abagamba nti oba kikati nabo gutandisa okubanyigiriza. Beebuuza omusolo nga mungi kuba nawe wenyini withdraw zibakolako. Ba withdrawing era baweereza nabo benyini zibanyiga naye nga bye bagweterawo era bye baguyisa. Nga bw'olaba baagala okuyisa bino ebiteekateeka ebirala Smart 70 bill bikoze bitya bitugasira ne bibanyiga ne bawulira nga nabo bafa. Therefore mwetereze mu abali mu buyinza abali mu gavumenti muteekewo ebintu nga bigenda yamba n'abaana bammwe nga tebibanyigiriza. Omwana wa alisobola okubeera nga alina mumuye ku ssente kubanga obeera omubbidde
naye era ebimala ne bimuyingiramu kuba si mukozi, sente tazijja mukenderako mpola mpola. Tukubuuzaako nnyo yonna gy'osinzira okukira mpozi ng'owuliriza, weebale kubeera nga ate otukwasaganya mu mpola mpola. Nze Sula Ssenyongo kutuusaako amawulire, omuziki ate n'ebitambula byonna wano mu ggwanga lattu Uganda. Tugukuba omuziki n'oguwulira nga ddala mutuufu gukusimbye nga gukutuuse. Oba ontegedde? Ontegeire oba tontegeire? Oli kuntegeera, odda kuntegeera, odda kuntegeera. Now mu mawulire amalala, looya wa Okero, omusajja ono yatta abaana. Balooya be bavudde ne bagamba nti singa omusajja ono bamusingisa omusango, kijja bakikoze bubi nnyo abantu abaliko obulemu, kubanga abantu abo bambi abaliko obulemu basaana kubeera mu ddwaliro. Naye bwe musingisa omusajja ono omusango, mujja ba temuli feya olw'ensonga abamu bakola ebintu nga tebamanyi ki kye bakola, nga batabufu ba mitwe. Era agamba nti amalwaliro gandibadde gasingana kuwa nnyo first priority abantu bano ne bajjanjabibwa, ne bagenda ne balekebwawo ne batajjanjabibwa, ne babadduka nako ne bagenda mu society. Weekanga bakoledde ebikolobero. Kati bagamba singa basalira omusajja ono omusango bale bagamba gwakusibwa mayisa, bambi abantu abaliko embeera ey'eddalu bagenda kubeera ku risk, bagenda kubeera ku risk ey'okubeera nga oba oliawo bafuna obuzibu mu society. Ebyo bigambo oba biri mu mpoza y'omusajja omu ku balooya, so wabula balooya ba Okero Onyom eyatta abaana eggaba. Omulamuzi mu bbanga eritali lyewala agenda kubanga awa ensala ye ku musango guno, ku musango guno. Naye ekyebuuzibwa, agenda gusala atya? Agenda gusala atya? Kati awo nze ndaba balooya bano beebuuza ku musajja oyo, omuntu omulalo bamwebuuzaako, oba ne looya naye aba afuuse mulalo essaawa eyo. Omuntu omulalo bandireese walese bamusimba mu kaguli awo n'abeerawo ne bawuza okusinziira ku kye balina. Naye omuntu omulalo ng'akoze ne statement ng'akoze na biki? I don't think nti kirungi ekyo. Nedda. Si kirungi ekyo. Si kirungi ekyo kintu, si kirungi. Mbeera empozi ng'ate mukikwasaganya bulungi. Olunaku olwajjo still omusango gwa Abitex, mpozi ne Tone Sempijja amu ne David Mpola baali bawawaabira Abitex. Mujjukira Sako, Uganda Music Promoters Sako, erina ekitebe kyayo wali eri ekitebi, nga bagamba nti baagala bayimiriza okulonda, era nga bagamba nti obukulembeze bwa Sako eno buliwo mu mateeka, buliwo mu bukyamu. Olunaku olwajjo byagenze mu Commercial Court, era okukakana nga omusango guno Tone Sempijja gwe yali yawaabira Abitex ne banne bwe bali 8 nga bamaze okubeera mpozi ng'ate bagugoba. Oba otegedde omusango ne gugobebwa ddala. So amakooti begabadde olunaku olwajjo ng'omusango ogwo bagugobye, era bagenze ovaayo nga basambira waggulu ngajja. Nze kasita nalayo Lukwago ng'ayengera Chambers nga okumanya Abitex looya we Lukwago. Abasajja tebayingira mu kooti, ne bisigala nga bibiri, bajja bazze kukola ki? Kukyankalanya. Kooti ezikyasinza oba kyalennyinga mu bino balimu ebyabeesigye empozi ne kooti z'amagye nti bakola tebiri mu mateeka, ebyo byo bibakyalennyinga bati nga bazze gavumenti atubisanye mateeka ku mateeka. Bakusomera obuwaayiro n'obuwaayiro. Kyova olaba balibo bategeera nti tebajja basobola, ne babeera nga babateekaawo mabafuula abali mu mateeka, kumbe tebali mu mateeka. Bibakola byonna tekuliko na kimu kiri mu mateeka okujjako okubeera nga buzoganya. Nalabye ne balooya ba Nyanzi nabo bagamba nti omuntu waabwe tagenda kutestifyinga ku kaduukulu. Omanyi omusango gw'okukola dduyiro, balooya oba abawaabi ba gavumenti n'abalooya baayo baagala Fred Nyanzi atestifyinge ng'omujulizi. Kati balooya ba Nyanzi bagamba nti ekyo Nyanzi yalina okukisalawo nti oba aneewaako obujulizi oba anaawaako banne obujulizi, so si mmwe kumukaka kujjaawo obujulizi.
jukira Fred Nyanza ono ku parade okwo yaliko parade yakolebwe yakwasa abaana yaliko naye ate yeti yakwatibwa abantu ne beebuza ebibuuzo bingi nnyo lwaki Nyanzi takwatiddwa lwaki bakutte waiswa mu fumbiro atali na ku parade musajja watu mukyala watu sena kufanga ali mu komera abontegedde kati awo webagambira nti Uganda eno teri fair Uganda teri fair erimu abaana n'agaana nebeeramu n'ebintuntu n'obuntuntu bonna kakati gwe munnange yalonda omubaka wo njagala owulirize ebigambo bino gwe eyalonda omubaka wo njagala owulirize ebigambo bino bengenda okusomera omusaala gw'omubaka wa parliament guwulize bulungi nnyo guli wakati w'obukadde 36 ku 55 ngamba miliyoni era nga bagamba wano okwalifayinga okwewola akawumbi that is 1 billion shilingi okuva mu banka yonna obukadde 2 okugula emmotoka empya ne kati jukira babongezaako obukadde 3 then okugula amasuuti bakuwa miliyoni 45 okyuse nyambalayo then ne bakuwa fule family health insurance okumala emyaka 5 kiki bategeeza wano nti kasitoyingira parliament omwana wo gwe mukyala bonna bobeera nabo bakuwa kadi nga kwe babajjanjabira bwe nkesi nga bakoze ki nga balwadde gwali eye wamwe amalwaliro ge wamwe gali gatte bakujjanjabira wa kaakano bagamba nti omubaka wa parliament ono bw'abaana agenda ebweru ennyonyi bwagirinya atuula mu business class bw'abanga n'agenda ebweru era nga bagamba outside the country are paid for by the taxi payers money nti ezo zonna business class flights na biki byonna mu wa musolo yakola ki yabisasula each night you spend outside the country you receive 2.7 million shillings nti buli kiro kyosula ebweru w'eggwanga ng'ogenze ku ngendo ez'entongole ofuna miliyoni 2.7 eza Uganda otegedde then gratuity 30% of annual salary otegedde bakuwa gratuity wa 30% ku sente zofuna buli mwaka then ne pension awaffe amalwaliro ge wamwe gali gati eyo enguudo zeewamwe ziri zitya omubaka y'omuwulidde bw'ajooga gw'olonda akutemya munno omubaka akutemya munno owulidde ye bw'ajooga nti n'omwana we ava mu ssomero ebbi ne bamuza mu ssomero eddungi actually nalaba ne mukyala wa Lord Mayor baafuna omusaala ebintu bya meeya ebyo mukyala wa meeya alina okubeera nga KCCA yemulabirira musaala kwambala saaluuni n'ebirala byonna oba ntegedde n'ebirala byonna bibeera biri ku KCCA neweebuuza ani yaleeta eyo embeera kati kye neebuuza nendowooza kibeebwe kibeereera singa Lord Mayor abeera mukazi nange bbaawe kinkakatako akira yandibadde bikyuka mukyala wange wabeera nga meeya sente z'akameeza awo kati yaba alina okuleka teri byagamba mbu ate simanya ate biki nedda ez'akameeza yaba azireka obulamu bweyongera okubeera nga ate butambula nakasitoola akancamudde wano obukadde 2.5 ze zisondeddwa okuboostinga radiology services at Rwashande Health Center 4 at Rwashande Health Center 4 kisinategeera lino ddwaliro lya General Rwashande oba Anglican Diocese bagize babeera ne basonda akaki akalwaliro kaabwe akasente kayambeko kale bwetugenda amawulire amalala mpozi ate
Abajaasi b'eggye lya UPDF bana okuli Brigadier General James Balije Ruhesi, Kano David Ositi Kidega, Major Innocent Chikongo Mugumya ne Captain Kenneth Labwon Kinyera basimbiddwa mu kooti y'amagye Makindye okulebwa ekubirizibwa mpoza ate Brigadier General Richard Tukachungurwa ne baggulwako omusango ogw'okozesa obubi amafuta aga UPDF agawerera ddala liita emitwalo 27 agaali ag'okukola ebikwekweto ne bagazza mu byabwe. Kigambibwa abantu bano musango guno baguza akati mwakanga guuze. Anyway, byebyo tumimba gamba nnyo ebintu bino. Kati aba bantu balina saddaaka gye bali bateereddewo. Eyo saddaaka ojja kwekanga ng'ebibakwatisa na bintu birala nnyo bwetaba saddaaka ng'ebibakwasisa bintu birala nnyo obalinza okugamba bano babadde bakolagana ne Bobi Wine, bano babadde bakola bitya, you know. So kati mu mbeera yonna bw'obeera nga ogolowooza nti gwe olowooza nti oli eyo ku bwaloodi otudde oba ki, basobola okuteekako omusango gwonna ne gukujja mu V. Oba ontegedde, basobola okuteekako omusango gwonna ne gukukka mu V ne gukulya. Kati abasajja bano batoyinza okwekanga nga ekibakubya kirala, nga balina n'omukulu gwe babikkiridde basirise, nga yali ali mu kwenjoyinga naye nga abasajja sebulayo ebintu bya Agnes Nandutu. Bangi ababba amabaati, bangi abali mu musango gw'okubba amabaati, naye basaddaaka Nandutu bekakya omusango ne guzikirira awo, tewakyaliwo na muntu agwogerako. Kati ne bano basajja battu bayinza oba nga balina badde nga bo oba bapinga oda bagaya mugende mukube Bobi Wine ne bigaana, mukwate wala ne bigaana, nga bakuteekako omusango nga gukulya. Bwe gukulya kyolina okukola naawe okimanyi, naye kugulya oyingira jjeera. Kati bano bajja batambuze ekivaamu nga kitambula bwe kityo. Mbalala poliisi y'Embalala ekutte mpoza ate Kuraishi Ruchamuzi omutuuze w'omu disitulikiti y'e Rakai ng'ono mpoza ate abadde agufudde mugano okubba namba puleeti ez'emmotoka eziba zisimbye ku kkubo. Oluvannyuma n'asaba bannannyinizo ensimbi wakati w'akakadde kamu oba obukadde 2 okweddiza. Luchamuzi awereddwako poliisi n'aziikula namba puleeti ze yali aziika mu ttaka mpozi. Ebintu bino bizze bibaawo, bati baatugamba namba puleeti zino ziriko butraka. Kati twebuuza traka ate ziraga wala kyesobola kukwata namba puleeti ezo. Ebintu bya gavumenti bikusobera. Traka ddala weebuuze bwe baali baziteekamu namba puleeti ezo, kuba kati z'ebbeeyi zaalinnya. Namba puleeti empya ogifuna ku $75,000 gwaleeta emmotoka empya. Kati nze alina emmotoka enkadde bwe manjagala okufuna namba puleeti eyo gye bayita digital namba puleeti, nsasula $15,000 ne bankyusiza yange ne bagimpa. Naye ekibuuzo ne kibeera namba puleeti eyo lwaki bagibba sisobola gitrackinga waweeri. Kati waliwo ebintu mu Uganda ebyetaaga okutereeza ennyo. Kituufu waliwo yaŋŋamba mbu okimanyi bw'oba ovuga emmotoka yo oyita ku kamera ne bagiraba ne bagamba eyo emmotoka ya Ssenyonga. Yes, bagimanyi kubanga eri mu mannya gange. Kasita balaba namba puleeti yange nga bateekamu wali nga bagamba namba puleeti eyo yaani kubanga nasasula mu URA. But not because nti nagula digital number plate. No. Oyo ne yaleeta ddiiru eyo awo alina okuteeka waategeerewo ekituli kiri awo mu namba plate awo. Kubanga ze bw'oba okute traka n'ogiteeka mu motoka yange, traka yesigala mu motoka yange tegendera ku namba plate. Kyemwandibadde mutuyamba
nti omuntu oyo bw'aba asumululako number plate truck eyo ebeereko kamera ezimukuba ebifaananyi. Nze nsubira ekyo kibeera beta bati bwe kitaba ekyo mwatusiba ekiwaani kati nammwe aba number plate temwawukana nga ba misipi nga ba elementi nga ba zi speed governor ne bino bigenda kuggwawo. Bagaba baatuwa emyaka 2 mutwetereza avuga emmotoka eziriko number plate enkadde. Fe tulinze kubeera mpozi nga ate tumala tugoba omaifa tuli gumite twasagana bulungi nnyo. By the way, abantu batandise okubeera nga bakola discussions ez'enjawulo ku birthday runs za Mwami Muhoozi teyalabiseeko. Olaba Ssaabasajja Kabaka lwataalabikako eri Buganda ku birthday we yabeerera omulwadde naye Muhoozi teyalabiseeko. Ndabe Gashumba abyogerako ng'agamba oba yaliose n'atajja nti waabaddewo bagunzi ababadde beerimbise okubeera nga beenyiga mu crowds omwo bakole fujjo kivumaganyize obaolyawo General Muhoozi Kainerugaba nga bo bagamba kati Ndayibwaana Alfonso ng'agamba nti kuba Kabanda ye yavuddeyo n'akiwolereza ng'agamba nti already yabadde alinako other duties. Kati ono yakugamba other duties zijja ku birthday yo already nga maze n'ogitegeka mugisoosowaza. Alina statement gyakoze n'agamba nti bannayuganda mwesiba nnyo ku bantu kati ye Jeno yabakoowa. Ebintu bino nze nabagamba dda abantu abo bonna boolaba bagira banoonya ssente we baziriira. Kati nga Muhoozi si mulungi nnyo mu kuddamu mu kuspendinga ssente mbw agula bantu akola atya ng'amanyi asobola okukozesaawo emmundu oba asobola okukozesaawo ttocha n'ebirala. Ne kati abantu balina ebintu byagiramu bamwesibako bakola batya. Kubayo birthday ogundi yazitandika Muhoozi Balamu ye yazitandika but tekyali kintu kya Muhoozi. Tekyali kintu kye. So olyawo bajjo kyayogerako nti omusajja atabaagala Abannayuganda mumwesibako bwesibi yandiba omutuufu. Mwami Kabanda kyayogerako muli yabadde ne duties endala sajja kikubuuzizza bibeerayo ku birthday yo. Singa wategeera nti onobeera ne duties endala wandibadde togamba bantu kujja kubeera nga badduka misinde nga tetogenda gibeerako. Ebyo bigambo bya Alfonso Bajjo, leader of opposition, have launched a scorching attack on the government. Government is continuing the delay of local council, that is LC1 and LC2 and women councillors elections, accusing NRM administration of undermining the constitution. Bannaayi tukize tugaane ensangi zino. Tukize tugaane ensangi zino. Nze obakati ba chairman twakoma balonda ddi. Ba chairman twakoma okubalonda dda nnyo. Naye kati ekyewuunyisa paka na kati gavumenti egamba tewaliwo ssente zigenda kukondakitinga bukiiko obwo kulondesa. Abaffe okulonda kwa president n'omubaka wa parliament kiriwo ekiri expensive kuba kala kalulu ka mugongo tebeetaaga kabokisi just kyeweetaaga security na muntu agenda kubala kalulu kulondesa. Temulimu kapapula mbokola materials, temulimu boxi, temulimu kutambuza sima ya materials genda wa abalonda ku kyalo be babeerako ku kyalo okwo era bagenda okukuma be babo ku kyalo okwo ba defense we bali n'abalala. Kati waliwo ebintu bye tuddawo ne tulimbalimba abantu nga naffe tubimanyi nti si bituufu. Nga si bituufu ddala lwaki omuntu abatalonda chairman we. Chairman oyo nno omulaba chairman asinga president amaanyi ku kyalo. Singa ebintu bijjamu nti kati bintu bya kooti nze president Museveni tammanyi naye ate chairman ammanyi. Era ne bemanga waliwo ensonga oba kyo oba kibajaga muno chairman wakumanyi chairman wo yaani. Kubanga immediate gundi asookerwako obuyinza asookerwako. Era nze nkubiza n'abantu mu abagenda okutunda ettaka kugula ttaka tokola ndagaano yonna nga chairman taliiwo.
don't do it. Tokola ndagaano yonna nga chairman taliiwo. Lwaki? Oba oguze empewo. Chairman ye mujuliza asooka. Yajja okujulira. Yajja okugamba nti naye ettaka lino nina gwe nasayiningirako yaluwa. Nina gwe nasayiningirako. Ate ne mu bachairman musigaze nga copies ezo. Ojja bujja eri fayiro. N'olaba ttaka ki eritundibwa nti lirino. Bwe libeera nga lyeri litundibwa. Ani aliriko? Ani yaliriko? Ani aguzaani? Mumanyi otunda ettaka emirundi ebiri bagenda bakwata. Kiswaza nnyo okubeera nga chairman gwe mujuliza ate kati ku bintu ebikwateganya obanga gwe omu ku bazzi b'emisango. Kuba chairman bw'osayininga endagaano emirundi ebiri oba weekobanye mu kutunda ekifo oba ploti oba ettaka emirundi ebiri, yeti obadde osobola okugamba nti wano batundawo dda musooke muleete omusajja gwe nateerako endagaano ajja akakase nti abange nze natunda. Alyoka akikakase. Bati bwe kitabeera ekyo abasinga mugula mpewo oluusi ne mwekwasa nti ki. Naye nze era nange nsaba poliisi bwe mubanga muli bakwata muntu mu mivuyo gya ttaka mutandikire ku bachairman abo. Chairman yaveewo byagambe nti abo gye beeguliza nze saaliyo. Bwe babagamba nti naliyo baleete endagaano kwe nabasayiningira omukono. Nga nno oluusi ekibabisa kibeera kitono nnyo keka 10%. Anti tebikyalina bya 10%. Bagambye chairman mfunire emitwalo 2 mfunire emitwalo 10. Nga chairman asayiningako omukono. Ne chairman emitwalo 10 emitwalo 2 gireme kukozesa ndagaano 2 ku kifo kyekimu. Ono agule n'oli agule bajja kusiba biviireko ddala. Naye waliwo kasitole ke njagala tugabaneko. Abantu bangi naddala abakolera ebitongole ebinene bakozesa enkola ya insuwa ez'ebyobulamu mu malwaliro wabula beemulugunya ku buweereza bw'amalwaliro agamu ku ngeri gye bayisibwamu nga bagenze okufuna obujjanjabi. Eyo kati ndowooza mugenda mutegeera nze ndi omuntu ali against insurances. Ne bino bisaadi pate mbisasula because nti mugenda kunkwata munkube fine. Naye mu nzunga musimanya ngulira mwana wange insurance, nze taata wange yajingulira siriiwo. Nze ndabye abantu abagamba mbu bali mu insurance simanya ali ku mulimu gwa insurance atwalayo kadi mu ddwaliro babonaabona fa balina cash ne tugitawo mangu si ne tugenda. Omwana omuntu aliza n'okufiira ku ddwaliro awo just because of the insurance. Insurances ezo tezirina makulu kyenjo bagamba. Abagamba mu balina insurance z'ebyobulamu oba kitegeera insurance z'ebyobulamu kitegeera tezirina makulu kubanga abantu abazikoleddeko nze nalabako omuwala nze ne muwala wange gyakolera ng'omuntu yeegayirira nagezaako bamwe omupampalinga ekyo ne boss we kyali kigenda nagobesa muwala wange kubanga agezaako okuwa amagezi wa insurance butaba alina okubeera nga handlinga issues ze. Insurance banaye mubeere nga mukola emirimu gyammwe mulekerawo okubba obubbi abantu. Kati ojja kwekanga nga tunenya ddwaliro olw'enkola zaayo embi nga ne insurance zirwawo okusasula sente ezo ezibeera zizibangibwa. Naye nga tuledde poliisi ezibasasulwa. Lwaki temuyamba abantu ne babeera mu mbeera entuufu? Bontegedde kati aba insurance bagenda kugamba omusajja abadde atya biki nze nalinako girlfriend nga yatunda insurance nangamba bino just tubba bubbi bantu. Omanyi kitegeeza gwe nga emmotoka yefunye akabenje ennyumba ye ekutta omuliro nga byonna wabinshuwaringa. Omanyi obudde kitwala okukuliyirira awo baleeta abanoonyereza ne bapima ne bakola batya. Ogendo lwange era bakiwunise bakizza bagamba kakati omuliro gwavudde ku bulagajjavu bwo. Emmotoka yafunye akabenje kuva ku bulagajjavu bwo. Gwabadde alowooza nti simanya banajja ne baga wafunye akabenje kale jangu tuwa those evaluers bakola evaluation yabo.
bali babbi ba kusatu bevaluwa and simanyi lwaki buli evaluwa abamuyaye nze mbalaba ne bano nga gavumenti erina weyagala okuyisa oluguudo era erina ettaka lyeyagala okukozesa bevaluwa bebaleeta era ajja n'abalirira ennyumba n'ajja ratinga abasinga nga bakyasulana mu buno bwa apartment tebanazimbayo na ku mayumba gaabwe nga bakyapangisa mina emizigo emizungu andi apartment gy'emizigo emizungu kati gino egyaffe egyeno wansi gy'emizigo emiganda najja n'abalirira naye nga talina na nnyumba ennyumba yo ya bukadde 10 nagamba bagenda kuwa obukadde 2 olwakutemye 8 yakuba evaluwa eŋŋumi mu kutula akataago mubere bulungi mweraba.